mu nnyumba naye buli mulezi esibidde mu nnyumba ne basangamu omuwala kalabba ne bata amagye ne bakuba ebyana ebiwala kibooko nyanya kabi n'akakalu ng'asobola promotinga ki kati bano abasajja ne bamuteeka mu sisitimu yaabwe ng'ababeeramu okitegeera nti ekyo kisoboka okuba nti katisa alina ebyama byabwe byamanyi ojugawo yalumba ku kenzo n'amuyita mangu n'amwetondera okitegeera towulirangako ye CDF wa Nuupu kati CDF waberere bwatyo ndowooza kati bajjeno madanda mugamba mutya abasinzidde okubeera nga mutulaba Kakyumbali TV kansobi itambula dda bulungi nnyo olwaliro ate tusinzidde wano ku Climax waliwo kapuulu party every Friday osobola okujja ne weetiriboosa mu puulu esinga okubeera ey'akabi naye tulina omusajja omuyisiraamu yagenda obatolera salaamu mukitegere bulungi nnyo ali mu kisiibo era munatusonyiwa ebitambula obubi enjala mugimanyi naye kyemmanyi ajja gumaaguma tumaleko sheeno sooka obuze mugimanyi nabadde kitali nga nakubidde nti enjala ekuluma etya nange mmanye bweruma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu mwena baganda bange abaisiraamu kama baffe yebazibwe abatagwa mu nzikiriza eyo bweza abazzukulu abasamize gunna ssebo naye omalayo eswala eza anti gwe munaatula kakiiko ka Mungu onangerera otya olaba gwe yadde ekitundu tokirina waliwo omuntu golakati eddala lasito ono sitole eki azimalayo ddala zekinnemeso oba okusaala ennyo kiri ekintu kimu kufuna mpeera ya swigida kirina engeri gyekikuba omuntu ewala bwakulaba olina amalasita toyina swigida naye nga tusalako kye tusobodde omaye eddiini si yakkaka okolako kyosobodde ne Mungu naye n'alamuliraawo kati osiiba n'omala eddaki essaawa 12 swala 5 ne bwoba osaddeko 3 nze nga nze siri mu battle siri mu competition ndina gwe njagala okukakasa wabula nkakasa Mungu wange nti Mungu awe swala 2 zisobose kubanga mulamu bwa bulijjo yaddemu sigiteekawo kati bwe maaso giteekawo mu Ramadhaani alhamdulillah kati bweno Ramadhaani ogenda kwekuuma ebikolobero biveeko okendeezaako tuli bantu tusobya olowooza buli agenda kukaba bageze kolaki kale buli agenda emekka bageze kwetonda kwenenya kwetowaza kuba mavivi kukaabira Mungu kalizo lwali e Uganda sijja kusubiza mu bikolobero nga ki abo bo buli nnyamu bo buli nnyamu naye ogamba omuntu ebbina ndikuvuma Mungu ansonyiire eyo basebo ne banyabo ensonga zezo naye nga mukimanyi bwe tugera ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga olwaleero ebyaddala omwezi guno gwo okimanyi twatandise kale kuzoominga kulaba ekiri ewala guno abana olabira mu cinematic olabira eri waliyo olufu bale buli omuntu amalako olunaku bw'oba olinamu kasente mwokye bannange Allahu akibar kati kyekisinga okukaluubiriza gwe ng'osiiba tewali just mbeera gy'owangaaliramu teri kusoomozebwa kusinga kulaba nga banno balya omaye ekyo kikemo ky'amaanyi kiringa bonaagamba nti olaba abasibe beruzira ensonga laki tebabagatta nti omuntu asobola okufuna ekyoyo oyo omanyi bw'olabako ofuna ekyoyo okitegeera okemebwa dana okubanga obudde buno abasiraamu bali bokka anti ŋŋamba okitegeera lwaki ebiseera ebisinga obeerawo annaye luganye tukemebwa abalimu tulina emmeeme ennafu mulimu abalina emmeeme eŋŋumu ne mulimu kati nga ffe tulina emmeeme ennafu olaba Kakyumbali ali ekyennyanja kino gamba bannaye Mungu ntaasa so ntaase ndyeyo ogundi baguyita batya omuwuula tunaaliwa kati olusa tezikutawaanya wali omusajja waffe ow'ekiwattu ezimusumbuwa mwesonyiwe nange zintawaanya era by the way bwe mba nsiibye kinene nnyo Ramadhaani nsiibamu wiikisi 2 wiiki emu n'ennaku nga 5 oba 6 nkubuulira anize bannongo salsa sikkirizibwa by the nakusiiba mpeera
nonya kumpeera eyo entonotono Allah akulaba waggulu nagamba bambi ono mwana wange mulwadde anti ne bwaba ndaba bingi ebikolobero byenzija nkola myezi egisigadde kati wano kanneetowazeemukko mulage nti atist nsaddaakira n'ekinnuma afune naye waatandikira obikolo obimanyi ebikolobero lwaki tembivaako bubi lwaki ofuuyira mu bantu ng'okimanyi kibi ekyo tekyebeereka lowe gujja nange kiri kiba tekyebeereka okitegedde nga bw'oli omuntu ne gujja nange kiri kijja kale basebo ne bannyabo musiibe ate musaale swala 5 muzimaleeyo empeera eri mu ggulu kakati ensonga ya MC Cuts omusajja wa Sun Keys nnyo mutera okwesanga mu mabaala so alabika amanyi ku byama ebimu mungu atandise otuwa kakuba nawe obudde butandise okyukakyuka pule tuyina amaanyi naku 3 mu Ramadhaani kati mbumu abakikoze si mwe abakikoze katonda era ekibadde kyakuteekebwa abakubya amaviivi atuwulidde tukaabye nnyo tumugambe mungu otiisho tugondeza ku Ramadhaani gendeza kasana katuli bubi omuntu akeera agenda makindereka nga ali kabowa kati nina omusajja gwe mmanyi ye bw'abeera ayogera nga mukolo enkuba etonnya ani oyo nga mukolo akola mu byakwanjula ali awo mu byabuwangwa ne bw'aba ayogera omutanda si mutanda bamuyita kasiko omutaasa bw'aba ayogera bw'ati nga mukolo bagogalize nti mukolo agenda kujjawo speech oba ekivulu kwekiri kwali agenda beerako enkuba etonnya kati ali mu kwogera badde mayika etonnya ali mu kwogera tuyina gye twabadde eyo ng'enkuba ng'akasana kaaka ne bwe yatandise okwogera enkuba n'etonnya mule mulimu abantu abalina amaanyi gaabwe ag'enjawulo akamulaba ku mikolo 3 bwe yategeka ku Baati Vale enkuba ziba ziwera 9 n'etonnya ogwa Loni Genius yali alina okujja enkuba n'etonnya ye n'agamba fannange naye yeyo tuveeyo MC Cuts mukwano gwo alina ebyama naye kano akasooka tokakubiririza nnyo mukwano gwo tokakuliriza nnyo asobola okuba obutaba otandika ddyo laba MC Cuts tuddeyo emabega we nalandi gotegeerera wagala tegeera ngola MC Cuts alina myaka ng'emeka muto myaka nga 5 mu gumu taate yagambye abavubuka obudde buli kyayogera ffe abavubuka muvubuka anti ye baba w'abavubuka kati yatutwala ne bebe kulu akyali muvubuka myaka 45 kati ogamba Cuts asinga bebe kisoboka kiyiza obutasoboka walofalayo obutambula mbu ye yali omu bebakomerera ku misaalaba abasatu bebakomerera ne Yesu waliwo abalaga wali Yesu yagerera ku musozi okwogera ne taata we abayigirizwa abaali wansi yali agabula ebyennyanja so naye ebyaddala olasirya sinoti kati si musajja mukulu muvubuka muto roughly ayinza obba emyaka 4 alengera bine ekyama yandiba alina ekyama asobola n'ekyama osegi omuntu kasaba nga alina kyama kiba kyama bane bannayuganda mulekerawo ogamba bwe sima Cuts sima bingi bebogera simayo obulwadde bumutuse ku mutwe simayo bikiddagala omusajja ayinza obba alina ekyama kyama kigwe oba olowooza kyonna oba Bobi yeyamba mu puulu oba yakola ki kuba mwembozi zimu zobadde mwagimalayo yagamba waliwo omuvubuka omu ekansanga erinnya teyalyogera namaana agamba kankomaawo biyinza okunzisa kati omuvubuka omu yabaaki yabula butadda bamukolera mbaga ne kati sikyalina okumanya ekyama kyonna kyagala okwogera ku Bobi Wine wedda bw'aba kyogera ku Bobi Wine si ku Kyagulanyi kisoboka Bobi Wine wedda yali asobola okukola buli kimu akale kucha kumacha bagambe Bobi Wine alina gwe yakubye peva Bobi oli omuyimbi wali osobola wakana ndi Bobi Wine alina gwe yatomedde n'afa wali osobola wakana kati Cuts
totereka nnyo kyama bannawe jagero tugambe kyamanga naffe tuwekyawa kyawadda vaayo ogambe vaayo ogambe nti bannaye kibwekirebo ekityo kyekyama niyo sirikidde ekyama kyama kikulemesezza okulya kikulemeza stress tokyayogera oterese kyama myaka 15 oyo mwana mulamba ozadde omwana ng'olina ekyama oba omwana gyekyama yazaala omwana ebbali kati Bobbi talina baana bbali talina Bobbi talina baana bbali kimanya Uganda oyo ani atakimanyi ne Babbi wenyini akimanyi waka waali nti omukulu singa Mungu asalawo n'amujjulula bw'ati asuubirayo bwana nga bonna 5 kati nawe olina ekyama agambye nti asuubirayo nze sina kyama sikikumidde ebbanga nkyogedde Bobbi alina abaana ebbali nkugambe kisoboka ati alaba abalasita we babeerera abwe we bakubira wali ku piiki kati kagambe ekintu kimu nga omukazi yenna ebiseera ebyo eyegomba Bobbi Bebe Kamiri ayagala muzaalamu mwana ekitali ku bawala bakakati abawala bakakati balina engombe egamba pulya njagala kulya mu Ivan eshigira naye abedda yabeerangawo ng'ayagala kubeeramu na kiwanga kati gwe bagambye kale Bobbi yamiitinga ddi Babbi nga bakyasoma ku kampasi tebafunangamu butakkaanya kale Bobbi talyangako bbali buli alidde ebbali abadde abeera ne Indoni kati so kati sekyamba twegamba tutandisa ofumitiriza ku byama ebyandibadde bikola amawulire awo vaayo omusajja agweddeko omubiri lwakyama naye lwaki abaana bamuvumye nnyo waayi babadde nno baaludde bafutu soja bali baweddemu amaanyi nibo babazuukidde ku katisi bakoma ku Nalweyiso n'abeetondera kati katisi olowooza aneetonda Nalweyiso yeetonda si ajje no tasobola naawe n'agamba teeka ekyabanyizza kuyita mukama waabwe kalenzi kale ekyo nange nakikoze mu nsobi bansonyiwe naye tebanivumye bwe batyo anti bayirayo kagamba ekintu kimu twagala okwebaza maama Afande Nalweyiso ye muntu atayagala mbeera mbi ye muntu atayagala violence kitegeera nti ayinza okuba yajja n'ayogera ekigambo nga ye asuubira gye ekituufu ekijjirawo okitegeera naye kati ku bonna abamuvuma mbwe yali asobola bafuna omayo bukitoma Nalweyiso bw'ayina ayinza okuba ye omu bagamba gwakunaawaffe mu ggwanga wano so nze ntunulira abantu abavaayo nga bawalampa muwalampe bano bakatisi osobola okubulawo n'endagamuntu yo neva mu sisitimu si okubeera nti nno ekyama kyagamba nti nno kisobola n'okuggisaako Bobi Wine International Eye abadde bamutunuulira nnyo eri ne balekera awo na wano n'agwira ddala abaana bano bamuvuma tebamuprovokinga nti ajja kyogera Bobi Wine agwe ate kazireko kusayirira bwe bavumire ddala kubanga tukumye ekyamana kaffe kitutamye kati tekiri mu nnaku 5 olwo yakikumidde emyaka 15 kalina ffe atatizo twewandisa emitima bamuvuma akyogere banna oyagala Bobi Wine agwe kati nti bwakyogere kya Bobi Wine agudde yajjira ku kyama aye namwe muleke tusiriwalirako binnyo byammwe yajjira ku kyama obuyambi bwafuna kati sesinga omuluma Bobi Wine afuna obuyambi eri naye bukyabayingira politics talina baana bakoleddeyo ba video za kabi ne Dax Vibe yeyiya yekka kati sibimuluma bingi naddala ku ndongo ye kati talina mu kasente ayambe Dax kuba naye muba MC akaleta ba MC babiri muganda we Isaac muganda wa Douglas muganda kati yakaleta ba MC babiri pozi n'abayimbi bazaakwatakwata komu n'amuwasa fiye kayine Bobbi atalike kwambala ovulo kuliko bayambye ate agamba afuna sente nnyingi nnyo okuva ebweru alina kyazikozeemu kiyamba ku ggwanga alinze eki naye okukola ennyo Bobi Wine kyeyakola naye afuuke kirungi connection zazirina wano si yegundi ambasada wa gundi taso kati lwaki bayiza yandiye badde ayogera ne Trump ne tufuna ku mpeke bannange kubanga ti olaba ambasada atandise